Ekiro kikesezza olunaku olwaleero Justin Nammere omubaka omukyala w'ekibuga Masaka amawulire agavuddeyo galaga nti nno awambiddwa oba akwatibbwa. Ekyo kinaddirira abetugenda okuba nga tufuna ate olunaku gye lunagenda nga lutambula. Waba drone ng'ennamba emu naddala ez'emabega zibadde mbikke nga ebadde mu kala njeru era ng'ebaddemu abakuumaddembe yeekiise mu maaso g'emmotoka Range Rover omubaka Justin Nammere abadde atambulira n'omwami w'ensubuga okwolekera ate mu kifo badde bagenda okuba nga ate bakyaliza akabaga ak'okweyozaayoza ak'okulayizibwa ku ntebe ey'obubaka obw'omukyala obwa Masaka. Paka na kati ekiyinza okuba nga kitanudde embeera tekinnategeerekeka. Ensonga ekyali y'amatankane ng'abantu abengi bagenda mu maaso okubeera ng'ate bateebereza obuzibu buyinza okuba nga buvudde. Nammere yagenza okulayira ng'alina obugugulano n'abantu ab'enjawulo nga kuli ne Ssaabawandiisi w'ekisinde kya PLU Kabanda era nga ne mu bubaka bwa Kabanda obwalabiddwako ekiro nga Nammere yakakwatibwa yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwa X n'agamba nti ezimu ku sitooko enfu naddala oyo sitooka empya enfu naddala 001 wetwogerera akyusizza profile picture ye. Bw'otunulira post ye bw'ogenda mu interpretation yaayo ayadde ng'agezaako okusiiga ekifaananyi nti oba Nammere ebigambibwa nti akwatibbwa yeekutte bwekwasi ekyo osobola okukirowoozaako. Wabula ate era nga si bwe lutalo lwokka Nammere lwalina ekibuga Masaka ekyo kyayingiddemu wakati ng'abamu bagenda mu maaso okubeera ng'ate baaziirana nga bagamba bannange omubaka waffe bannange omubaka waffe. Ate kyamaani w'ekibiina ky'NRM mu kibuga Masaka amakya g'olunaku olwo ekiro ekyo agenze wali wennyini Nammere waagambibwa okuba nga waakwatibbwa n'agamba omwana nkubira ku ngoma nyenyeemu ku galiba enjole kubanga omulamu tawoneka era kale tunaanywa ku mazzi era kale tunaalya ku mmere. Ebyo nno bibadde Masaka ng'abamu basanyuka wadde abamu basuze bakaaba naddala abawagizi ba Nammere abadde bamulinze n'abo ababadde batambula naye era nga bali mu wakati mu kusaba omukulembeze w'eggwanga okuba nga ensonga eyo agiyingiramu. Kyokka Masaka nga waliwo abasanyuka ne Kampala waliwo abalabiddwako nga bakedde okukuba eŋŋoma nga bagamba nti era kale awo era. Enyumba ya sitaani eyidde gamba munnagambe mune tappinga screen katandika butandisika kawandikira jeno mwozi kanerugaba kabanda nakajula furufiga nakasati kanagaba Masaka ndabi santia asoka nzigale wo tapika screen tap na screen labazanya badde beya dora mazoku galawo labazanya badde. What are you talking about? What are you saying, Vice Victory? Sagara galamide. Hello, Sagara galamide. Tapping a screen. Kia Waliwo Abasanyuse ye agala bweyagazi. Tujogeddwe se no. Kia Waliwo Abasanyuse ye agala bweyagazi. Tujogeddwe se no. Wakati nga waliwo abakaaba ng'ate erudda eri waliwo abasagambiza kikuleka wakati mu kusoberwa. Kiki ekyagudde ku mukyala Justin Nammere yakwatibbwa? Eyinza kuba nsonga ki eyinza okuwaliriza yenna yakutte Justin Nammere okumukwata?
bw'abanga Justin Nammere mbaka wa Parliament nga bannaffe babitongole byakwerinda babadde bamwagala mu nnaku ntono abadde agenda kubeera accessible kubanga ne woba oyagala mukwata omukwata ng'oyita mu ofiisi ya mukama we speaker abamukutte kiki ekyo kyayinza okuba nga yakoze ekyamaanyi ekyamuleetedde okuba nga bamukwata mu mbeera efaanaganako bwetyo. Waliwo oludda olwagala okukirowoozaako nti oba olutalo lwa sipiika luno luyinza okuba lwanafuye ne tusalawo okusala ku magezi amalala. Ekyo nakyo waliwo ayagala okukirowoozaako bwe butyo. Wabula ate era waliwo n'abaagala okugamba nti oba abaagaliza omwana ow'obuwala ono ebirungi naddala mu political career ye balabye nga gyakoma okugenda naddala ng'ayogera mu bigambo bye byatasibaamu ng'ate twongera okusemberera akalulu k'obwa sipiika ayinza okwokya ate byayokya ne bimuleetera obuzibu gye bujja mu maaso awo. Onajjukira nti nno Kabanda bwe yabadde agezaako okwogera ne Nammere oyo Nammere yabadde agezaako okumusaba accountability ya ssente ezaava mu Muhoozi Run. Yamugambye nga naawe bw'onsaba okuteekateeka empapula naawe ensaba oteeketeeke declaration forms eziraga obujulizi bwonna oba eziraga obululu bwonna bwe wafuna mu Masaka. Abamu ne bagamba tewabanga waliwo ba godfathers oba ba godmothers abamwana bagambye nti omwana katunoonye engeri gye tumujja mu mawulire publicly embeera eryoke ekkakkane anadda ebirala n'abitereeza. Ndi n'ennyanzi okusobola okuba nga ate tukuba tooki mu ebyo ebyaguddewo olutalo lw'obwa sipiika n'ebintu ebyetooloolera ku mboozi eyo. Nzikiriza w'onaamalira sheero ojja kuba na bingi by'opiikinzeemu. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kusalimu official na josinzira okubanga ate otulaba webale kubanga ate otwegasseeko yongera okusubscribinga ku channel eno okusobola okubanga ate videos zino zifuna. We are subscribing edda nga video eno ogiraba kusaba okubeera nga ate ogirayikinga gyokoma okulayikinga video eno kigiwa omukisa okutambula ate netuuka wala okusukka we yandikomye. Kakati yongera okubanga ate olayikinga kituyambeko okusobola okubeera nga ate ensonga eno tugiggusa. Commentinga kituyambeko okumanya kiki kyolowooza ku bye twogeddeko gwe endowooza yeri ki olwo kituyamba okugattagatta bye tulina tugattako byolina ate ne tuvaawo nga ate ensi tulina kye tugiyambyeko okubeera nga ate etegeera. Ziramu okubajjukiza Haji Kazwe Kapo ennaku zombi zigenda kubeera ku 12 June tuli ku Front Page Hotel Sebaavuga concert mujja tubeere basibo ne bannyabo tuwagira Haji Kazwe Kapo. Tebo zigorwa buwomi obukadde bubiri twagala okubaza namwe nabagidde Haji Kazwe Kapo nawe atannamuwagira bambi mukubireko ku namba ez'essimu eziri awo asobole okubeera nga ate akuleetera tebo ekintu kitambulira ddala bulungi. Kale mu mbeera efaanaganako bwetyo bannaffe aba African Canadian Foundation bakutegeeza nti the third global conference on substance abuse mental resilience nebifaanaganako bwebityo tukomyewo. Tugenda kubeera Canada naku z'omwezi 11 paka naku z'omwezi 12. Mujje tugende Toronto, mujje tugende tulambule, mujje tugende tusome ate naawe awulira nga Uganda eyinza okuba nga obigassegase biganye.
era conference eyo yennyini erisobola okuba ekkubo ly'osobola okukozesa n'otambula n'ogenda n'otetenkanya obulamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. By the way, on that note, njagala kusaasira saakuwadde kantu kano naye kankako wano njagala kusaasira first of all the Canadian community, Ugandan community, then nsaasire abazanyi ba Uganda, then nsaasire media personalities. Auntie Sally Mama Kabina yakolako ku BFM, yakolanga sharinga ku Saturday. Yes. Then kuzanya film esaazi nerikondo zabagita Prestige abaddemu ng'azanya naye ate nze munange okwagala Sally namwagala mu Second Chance NTV gye yaddamu yazanyanga omulogo mu Second Chance eri yasooka eyaba Salvador mwalimu omulogo kakati ono Sally n'azanyanga omulogo oyo so Sala yanzanyira bulungi nnyo nali sirabangako muntu ayambala character ng'azanya naye ate ng'olaba kyazanya kiri real. Abadde yali roketinga nga yagenda mu bitundu eby'e Canada eyo Katonda gye yamuyitidde. The last time nadde nkyekingako ko n'abamu ku bali mu community n'aŋŋamba Sally abadde alina breast cancer kyekyamuleetedde okuva mu bulamu bw'ensi. Bane tubasaasiddeko nnyo Canadian community, tubasaasiddeko abazanyi ba movies tubasaasiddeko, then media fraternity tubasaasirako, then ne family ye ya Sally namwe twagala okuba nga tubasaasira. So that is it. We tuli kugamba oti sina buzibu nange ntandikidde awo okusaasira bewerabiddeyo nno be bannankyukakyuka. Oh yes. Yadde munnankyukakyuka nnyo omukyalo oyo kitalo nnyo kitalo ddala eri Katonda gye tuva ate era gye tudda. Simo ndi musimu nnyo okubanga nkomyewo ate okulaba nga tuttaanya ensonga mweno week ng'eri mu kubeera ng'ewunzika. Bali ba Simon Official babuuzaako kansubire nti bannange muli bulungi nnyo. Tukomyewo olwaleero okubanga tumenyaamenya ebimu ku ebyo bitambula mu ggwanga laffe erya Uganda. Kikulu nnyo ekyo ky'osiba okukola okubeera nga ogyekumirako Simon Official bwe wateekayo akantu noga nti nze ku Simon kwe siva omanyi wafuna that fan base abagamba nze nnamba emu nze mwebale nnyo mwebalire ddala. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Do not take your support for granted. Exactly. So ka comment section yako kakulu nnyo okuteekawo okendowoozayo ate era ne kalike ne kusharinga ku kalinki n'okaweerezaako abalala gwata subscribing nga ate kikulu nnyo okusubscribinga kuba buli w'osubscribing okusinziira ku video ate kyongerezaako channel okubeera ng'erabibwa bangi. Sebo ndi musimu okubeera nga akomyewo. We tugenda okutandikira agava e Masaka si malungi wadde nga God received in a divided bagiyite batya agamba nga waliwo mind with divided opinions. Waliwo abeeraliikirivu bananga omubaka waffe ali atya era nga mubeeraliikirivu kwe kuli omwami. Twagala okusaasira omwami ekyakuddeko si kirungi okukwakulako kabiitewo stooka empya omanyi mu bintu ebyokujaguza kati omwami abeera tannafunayo kukujaguza kwe. Baasoose bagenda ne balayira mukyala ye yafunyeemu. Yes. N'agenda omukyala n'atwala wiini ewa maama n'amukyalirako mugenzi yagenze ku bijja bya maama. N'avaawo n'agenda mu tawuni. Baade bagenda mu Kabaga awo wonna omwami tannafuna celebration za lunaku. Omwami celebration zadde nga ku 7 awo nga bazze ewaka ne bamuwamba ku 3 ne bawambako omukyala kati tukusaasirako kyowulira teyaswa kikuwulirirako kakulu ye yadde yeesunze okusanyuka ku celebration kuleka nga balina omuntu nga Sebo naye agamba kuleka nga balinamu obuzibu naye bati balinamu buzibu ezo stock empya gabo why so ebyo kati ate era si mu Masaka ndimu abagamba era kale but ekifaananyi ekigazi inze mu ndowooza yange endowooza yange ate ekyo nyine gwe twogerako naye ekimufudde kyali ndowooza ye kutunula mu ssimu n'ayogera ku ndowooza ye kyekifudde Nammere
kyali singa Nammere osanga teyalina ndowooza n'okuwambibwa tekwandikoze mawulire endowooza ye bw'awulira nga ekyo kibi ajja kyogerako nti kiki kibi ekirowoozo kyange nti singa abawambye Nammere baabubi tebandimukkiriza kulayira omuwambi akukkiriza okwambala empale taba muwambi mulungi baba muwamba naye sinayambala kale sooka oyambale tugende Moziyaani ono jjajja gwe yatuleeterako mu 220 yali ani maama yajinyumya na kiro ontegedde bulungi simanyi sooka onsiigire gwe mbeera nga bw'ogiraba okuva gyetandikidde paka wetwatuukidde awoloza what could be the problem omanyi nze okuwambibwa kwa Nammere we nakulabye last night nasoose ne neebuuza questions already nadde ninako oku gwe nadde ndi naye emisana awo gwe nayogedde naye nga njogera ku mukyalo oyo yennyini particularly nga ngamba nti maybe asangiddwa mu katu k'ebyobufuzi olw'obutamanya direction akwata kkubo ki adde luddawa kati ali awo makkati awo yayingira omuzannyo naye yaguyingira gwatandika dde ozannyibwa kati n'atategeera nnyo process taaki ebadde etambula etya formation yabadde etya bamuyingiza ne batamukuba kaama ebigambo bye yayogera ennaku ziringanga nnyo emabega ku ngeri olunaku olumu Kabanda gye yakwata omukyala n'amutwala ewa pulezidenti mukyalo oyo mbu bamutetenkanya bamukuba kopagaalo mbu mukyala wa Kyagulanyi owookubiri era amuyinamu n'abaana babasatu kati ebyo ebigambo ebyo bw'otandika okutunuulira ne unity eyakutte omukyalo oyo unity eyo yeefaananyiriza sekita eri ku saidi ya PRU oba okitegedde nti security eyo bw'ogiraba babadde bagwa mu kiti ekyo nze bwe neetegereza ka vidiyo ako kale ebigambo byayogera ebyo n'agamba era omukyala gwe baleeta ne bamutetenkanya ne bamukuba gundi bamututa owa pulezidenti bwe mukyala w'omukulu kaakati ng'ali ku baako ekifaananyi ekibi kyali opotrayinga walisobola okubeerawo mixed opinions ku kukwatibwa kw'omukyalo ono naye njagala kusongerako ku possibles eziringa 3 eyemu nti bw'otandika okufulumya information etabadde mu public nga n'aba opposition bagifuna baga okay ekitegeeza ne public yennyini bwegifuna ejagamba okay kitegeeza bulijjo bye tulaba kituufu bulijjo Kyagulanyi babimufumbako omanyi bulijjo nze nkola n'emboozi ezo nabagamba bannange sibalagira ne mwesonyiwa emboozi ezo muwulirize buwuliriza aba opposition kijja bayamba kusaba bukyanga tutandika olutalo twakafuna revelations 2 ate nga nkulu okitegeera revelation esooka yeeyo ey'omukyala gwe bateekamu ebigoye bamutwala mu State House eyo emu twabadde tuli awo Kabanda ng'ayogera ku kya declaration forms n'okugamba naye neyegatta kubagamba nti Nammere teyawangula genuine kakitegeeza bwe mwetaba mu lutalo mujja bisubwa kakati oli mutuufu era bwe naabo bakuwuliriza tomanya ekyo kirinako kye kireeta problem nti ku state batandika okulaba omuntu alina access ku information ng'agenda tandika ogijajamya esobola okubeera one of the possible reason lwaki bamukoze ekyo ekyokubiri n'okulumba omuntu nga Kabanda naye esobola okubeera possible reason lwaki andi oyo ajja kubuuza can Kabanda be that reckless anti kakati okubeera anti ngambi ngenda kuwa possible gundi ziri 3 then malirize kwesembayo kati ey'okulumba Kabanda okubeera nga ba-exchanging ebigambo ebyo basobola okugamba no kati time ene eri very sensitive omuntu gwe tuli okudiringa naye bamuyita Anita Amungu abamuwagira bonna basobola okulabira ku gwe ne batufuukira problem ne batandika okulumba side eri okuprocessinga transition egenda maaso mu parliament nti kati ate gwe you are someone ali vocal agenda okwogera bwe tunaakuleka nga tukwatiddwako ng'ate tulina process ey'okusooka okubaako kyetuyisa kyetuli okukusa nti essaawa zino kiriza obagaana influence ya Anita Amonge badde y'amaanyi oba y'amaanyi mu parliament era ekyali nti aynako n'ababaka bakkiriza nti abo bange okitegeera nono kunaku lwa sharing ni twala abaka almost 50 okitegeera walabye babadde gundi ekyankwanze nguwulira amaanyi omusindo ogufubutuka mu babaka kakati ababaka abo bonna bakyasirise olw'ensonga bakyabuliddwa direction balina kukwata ki
kati omwe ye positioninze makati ye mukyala Justin Nammere kati bwe positioninga makati n'otandika okulumba amaanyi nja kumenyera mu koje tunalaga eyo maaso kye bayita mafia state nga operating within a democratic government nti bwe tubeera mu ekyo kati gwe bw'obanga oli kulwana ng'olowooza olirwanira democratic government forgetting nti it's the mafia state now taking gundi directions zonna eggwanga gye zitambulira weesanga mu kattuko obutamanya kigambo kikyo olina kukozesa wa ani gw'olina kwogerako era ddi ani gwe banyiizizza gwe lwaki toteekeddwa kubeerako taking side abawagiranira amongo bangi mu parliament naye bonna basirise bwecce kati bwe balabira ku Nammere ng'ayogedde one of the weakness ze nalaba bwe twali tusoma ku gye bayita French Revolution weakness yali yakwandamininga bu protest obusookerwako otegera omuntu akumu omuliro n'asookerwako ono abeekalakaasa bannange ebbeeyi y'ebyokulya erinye obwo protest obwo butinitini nti Louis the 16th we yabwandamininga bwagenda bukula ne bukula bwamaliriza naye omutwe bagututte ne mukyala we ng'akoze eki kakati ye President Museveni ye muntu gwe bagamba oba ne government ye baddewo ngere survivingira ku kintu kye bayita tetunyooma muntu ne bookera ku macha n'olabikira mu ka video n'ogamba bannange ffe tuyine mundu tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti ye n'akafuna akatambi agenda kugamba oyo mumundeetere ntegeere baani abamuli emabega bamusaba kakati mu time ng'eno nga bali kukola political transition ku Anita Amongo gwe ne positioninga nti oli ready okulwana side eryoku okujjawo Anita Amongo kubanga Anita Amongo gwe yembadde empaji kwe obadde weesigamye oshegeera kikuleetera okwepositioninga mu target bano abantu bagamba onayinza okumobilizinga n'abalala ne batandika okuyomba kati amaloboozi we ganaasitukanga mangi kye bayita people power amaloboozi we gasitukanga mangi President Museveni bw'alabanga amaloboozi mangi asooka na backing off kati mu time ng'eno nga tayagala amaloboozi ago gabeewo esobola okubeera reason lwaki bamugjamu mu public bamugjamu adde nga bu process yaabwe yonna ekoze eki ewedde ekyokusatu kati kizize ku technicalities ezitali ku record neze tusobola okusuubiriza tizisobola okubeera nga zireetedde omukyalo ono okubeera nga awambibwa obanga yeewamba kubanga kati ekyo nakyo tusobola kijjawo asobolera ddala okwewamba tuli mu time nga side ya PRU ne government yo government eyinza okuba tenaba publicly kuvaayo naye PRU bwevaayo kiba kimala okukulaga ki stand ya government kweyimiridde kutebe wa speaker ne government yavuddeyo okay ne government yavuddeyo sinkano la president yabaddemu speaker Amongo ne Right Honorable Kadaga kale bo bataddewo kakiiko ne babaako gwe basonga naye ate mu lukiiko ne ba advising anti nga bwe tukyanoonyereza singa betujja mu kunoonyereza tebiba birungi onagira abaawo both mugira mu munoonyeza kati eyo ye clear indication lwaki abo both bamuyingiza mu kalulu essaawa zino kyogamba bali willing okudivertinga public awo tujja tutuukawo naye njagadde nkulage nti Justin Nammere mukwano gwaffe enzija gye yajja omanya akalulu kano aka 2026 seimo kibadde kirabwa n'omutaayonka kabaddemu vurugu gwe tubadde tetulabangako ngera twebuuza bino byonna bikolebwa nga President Museveni what is the master of violence naye ati mwazanyira politics we nga musajja mugezi nnyo nti ebintu ebimu asobola okubiraba n'abireka ne bigenda mu maaso bino bimuyiseeko bitya ngera twebuuza in fact tulinako ko ne wetwadde ebbali ntugamba naye era nzijukira mu panemu wakyogera nako ndooza nange nenkyasaatinga nti akalulu kaneeno NUP terina zikiza erina oleeta candidate ku Amongo amufuule busy bw'ata amufuule busy Amongo agenda kufuuka problem now that problem tulabika tetwaginnyonnyola bantu kati etandise kukulaga some of the results nti the problem gye twali tugezaako okulaga okukwata the denomination ezo zolaba ennyingi nga newe yennyini zaaliyo
kubanga ekintu kyonna kisettinga president nga kirina gye kisibuse ng'akikoze mugezi ate nga alina sse. Gundi ya speaker twayiga ekintu kimu. Omanyi mu Uganda amateeka weegali. Yes. Okimanyi nti mu Uganda buli omu candidate wa denomination. Lwaki? Process y'okulonda kutandika nakokewe kutimba nkala z'abalonzi okujjamu abafu n'abantu okukyusa ebifo gye balondera. Okategedde bulungi? Kaakati mu mbeera efaanaganako bw'ekyo mu kaseera singa oli ajja ku lukalala lw'abalonzi n'akwemulugunyaako nti ono si mutuuze wa muno, kali akakiiko ka electoral commission akatula ku kyalo ne katuula osobola okujja mu nkala z'abalonzi oba ne kiteekebwa on record somewhere nti wali weemulugunyiza somebody has ever kwemulugunya about you, osobola okuwanduukula mu nkala z'abaki z'abalonzi. Ke kakodyo speaker kayakozesa nti bonna abakyala abaali bamwesimbyeko mu nkala z'abalonzi baalimu, naye Mbu omukyala amanyiddwa nga Zipola kyeyeemulugunyaako nti bano mu nkala z'abalonzi baali baasabye wagibwemu. Kakati the precedences that were set naye nga tukyali mu kalulu ke twetaaga okuba awamu. Kakati ekyatuuka ewa Monge Bukidia nga ne candidate yasembayo okuleetebwa baasooka ne bamuwamba n'amaloboozi ne gafuluma n'amaliriza nga alabikidde ku laale ya president mu region eyo yemu. It was a signal. Amongo okugenda nga atalaaga yali alondeddwa mu delegates conference ye NRM. Alondeddwa nga vice chairman female. Naye yatuuka okuva ne mu region ezize najja mu region zayogereramu Oluzungu ng'ate region ezo zaakwogereramu Luganda. Kati ekyo kyakulaga nti asobola n'okubeerako ne region gy'agenda n'aleeta kiri oba kiri eri kye yakola ne kifuuka president mu region ezo. Kati be bakandidate abagenda bagibwamu nabadde ndaba akatambika Mathias Mpuuga, Mathias Walukagga ng'agamba nti omukyalo oyo nange wange yakola ki. Kati noozo osobola olaba the problem of Amongo eba engeri gye badde gye yeefuza akalulu ako akawedde. Kati Justine Nammere ateekeddwa okubanga either yeewula ku magezi oba obuyambi n'enkwatagana ye ne Anita Amongo ebadde eri visible nnyo. Abali ku TikTok abo n'abatera okubeera ku social media nze nalabye akatambi ejjo ka Nammere ne Anteira ngagamba mutwala wa speaker biki process eyo yonna byonna mabirabye akalabye oba yesterday but one. Kati akatambi nako kalinako ko kye ka communicate nze nti omukyalo ono ate abadde abeera nnyo wa speaker mu time nga alina omusango guno gugenda maaso ewa. Kati speaker bwe batandika okumusala amaanyi atuuka okutandika okugamba okay kati kino nze nkiviiriddemu wa kubanga kati onaalabika otya nga gwe Nammere mu time nga president w'eggwanga gwogamba nti gwokkiririzaamu nga naye yakwogerako birungi byerero. President oyo mulungi nnyo mu kushirudinga jakka kunnyonnyola ako akantu. President mulungi nnyo mu kushirudinga abantu be kasita obeera nga olinako ekyo ekisiru ky'okoze ajja naga this is my daughter nga alina kyabala. Kati bw'abanga yatuuse n'agamba okay onaaveewo Jeno Mozika ine Rugaba gye wandibadde ogamba nti nayo subscribing n'agamba nti oyo aveewo. Kati ate nga ggwe obadde omuyinamu essuubi ekitegeeza olina okunoonya yowe out. Kati abagamba nti omukyala ayinza okuba yeewambi politically basobola okubeera abatuufu oba ideologically basobola okubeera abatuufu. Kyala nalabika yateze akantu kanene ye aveewo mu game asirikemu. Naye we neetegereza ate akatambi ak'omusajja we stock empya Nsubuga ndabye omanyi facial expression yene ebaako communications zeekuwa. One omwami alabika teyategedde kuwambibwa okuba omwetegereza bw'otyo. Kakati njagala nkuwa ebigambo bya Nammere badde respondinga ku mukyala full figure. Yagambye nze ni mukazi naye ndowooza nga muki nga musajja. Between me and you Papito nga bw'amuyita talina wadde n'ekyama ekireme ekya Nammere ku by'obufuzi. Wabula ate n'ekyokubiri
nzate school of thought yange mwayo line egamba nti Nammere ayinza obutasobola coordinatinga kuwambibwakwe lwansonga region mwa operatingira takolagana ba security baamu. Rest in peace yali jenani oyo owekasajjagiro yakafa. Meja kasajjagiro yafa nga yafira mu motoka. Agenda okufanga abamu kube yemulugunyako mukyalo oyo. Obontegeera kubanga Nammere yali alumiriza nti nno omwami oyo beekobana ne Nalubo abamubba akalulu. Ntegeera era ne mube yali alangira okuba bakyala bamugeba omukulu oyo Nalubo yamukola ki yamuteekamu. Era bw'ogenda n'owuliriza flag bearer w'ekibiina kya NRM ekimanya kabonero omukulu amanyiddwa nga Asiimwe bwe yasisinkana omukulu oyo yamutegeeza nti ekisinga okunnuma nkoledde NRM ne waliwo abagamba nti ate nkola kuyamba baaki opposition. Kaakati nze n'endaba bwe nti ekisooka CDF ng'omuntu yakitaddeyo kabano yadagezaako okumuinvolvinga namugamba I have no problem with Nammere. She's my sister. And for me I genuinely believe it. Leave at Justin Nammere, that is my sister. I have no issues with her. Omanye nze ndi omu kwabo abaasooka abakikkiriza amangu nti buli CDF kya postinga kituufu. Nange siri omu ku bakigaana. Era bayiro ekibuzo kigenda okuwa kinjagala oterekaawo. Bannabyabufuzi naddala bali mu kibiina ky'enaale mu kibalekawa okubanga nabo paka na kati tebannategeera gwe bawaana nti bwa byonna byayogerako X biba bituufu. Naddala singa ekirabikanga ekiguddeko mukyala Anita Amongo kimugwako kubanga olwo aluluse from day one ng'ayogera ku buli bw'enguzi nga parliament ejja fugibwa muli waaki muli wanguzi ate nga parliament eno ate nga era si gwe gusoose mu kaseera k'ebitaano opira bulungi CDF yalagira Kabanda okugenda okuteeka omukono ku kiwandiiko otegedde bulungi kubanga enguzi y'aba commissioner yali eva mu commissioner office speaker gy'asharinga. Kaakati nze bwenti bwendowooza CDF talina buzibu ku Nammere ng'omuntu ebigambo bya Nammere bisobola okulekebwawa ebbali wabula oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulayira emiryango gya State House gigenda kuggalwa. Emiryango gya State House bwe giggalwa CDF asobola obutalwana Nammere naye ayinza obutamutaasa. Okategedde luli Nammere abaddeko nkushuwa nti tolina w'osobola kumujja mu parliament ng'akyalina alina maama Anita Amongo. Era ayinza n'okuba badde alina obukakafu nti n'omulamuzi agenda okubaweebwa amukola ki amumanyi kyova olabira baamuwa Kinobe muguli Nalubo n'aguddukamu naganze sijja kukkiriza Kinobe. Okategera bulungi ng'awo ebintu bikyatambulira mu gundi egyoyinza olowooza nti nettulo ettuufu. Kakati bw'otandika okusoma odds ng'emikisa gya sipiika giringa 15 okudda ku bwa sipiika nga ekkuba erikutuuse ewa muhoozi olwo Kabanda b'omaze dda okuvuma osigaza omuntu ki president. What do you do okugenda gy'ali ategeere ekigenda mu maaso? Balina kuwamba eggwanga nali kwogereko abuuze nti omwana wange kiki ekimuguddewo kubanga ye Nammere mwana we wa president wadde nga Nammere basumujja mu parliament president n'akimanya nga bamazeewo n'emyezi 5 nti baamujja mu parliament. Ekyokubiri waliwo godfathers abalungi. Omuzadde omulungi yamanya nti ndabika bankubye essasi. Omukomando omutuufu yamanya nti bankubye essasi n'atagamba basirikale bane munneetoole mu nkuume. Komando omutuufu alaba nga bamukubye essasi agamba abaana mugende yabbagoberera. Nze omutima gwe guŋŋamba komando alabika yalabye nga ye bamukubye essasi. Naye ono omuwala ali real by the way. Nammere is real. Era tubadde tugenda Nammere kyadde agenda okukola singa NRM esalawo n'egamba nti
kumuwa speaker amonkalu. The best she can do kuwa oyo gubagambe n'akomaawo. Kakati koma godmother w'omwana ono mu byobufuzi naddala mu parliament waagenze nze ndabanga bali okuba yasazeewo n'agamba let me save her. nti godmother ali omukola politically yagambye nti kana akabadi katuka setting let me save her kakuliyetinge alarm kubanga for her she's real tajja kusirika ate ng'essaawa zino bw'oyogera ofa kubanga Nammere if Nammere continues to utter out byayogera omusango bajja kugusala kunaku lweguulirwa kubanga bwogenda kugwawo n'owuliriza obujulizi ne Nalwa yakola nsobi okuva ku Tale Center Nammere teyandirayidde. For me that is what I think. Wadde okyama badde nkyagamba nti kati mu time ng'eno eyo gundi gy'owaddeeyo gundi observation eyo ntuufu nnyo nkulu nnyo era nayo tosobola gibuusa maaso nti ono naye asobola okubeera nga politically yayagadde ataase akulietinge alarm omwana ono asobola okubeera nga ataasibwa. However kati nze nzikiriza nti Nammere Justin ku level kati bwe tuli okumuzikiza oba okuzikiza omumwa gwe kikulu. She could be ayinza okuba nti she might not be a threat eri General Muhoozi Kainerugaba because she's not. Era bw'aba yatwitinze n'ekirala nga tuvudde ku birala NRM mu Buganda terina mubaka amaakinga bya bufuzi bya NUP okujjako ono ebyobufuzi by'okubeera bold nojja manyi kyali kyaffectinga nnyo President Museveni ng'agamba nti naye mbeera ntya n'ababaka abatasobola kwogerera NRM kati nga waliwo n'abo abali assigned nga bo gwe gubasasuza kati kubanga oyinanga bano abasobola okujja n'akwogerera publicly najja n'akudefendinga n'akuba bali nga bo bakuba ye president kiba kimubenefitinga kyembadde ndi okulaga nti ayinza obutaba threat wadde muguno omuzannyo mwali yeekanza mwali makkati olw'ensonga ezimu oba factors ez'enjawulo ezimupushiza okutuukawo naye ate byaba ali mu kwogera bisobola okufuuka problem okitegeera kati gye bikoma okufuuka problem one of the fact ebigambo ebimu byayogedde ndowooza ku ntandikwa ya weekend okwabaddeko n'ensonga ya accountability accountability gyayogerako omukulu nannyini emisinde yavaayo n'ateekayo tweet nga yeebaza biliyoni 2 ze baabawadde. Kati bw'ojja n'otandika okuba accountability ng'oli kwebuuza ku nsonga ya accountability gw'oba oli okwogerako nze mba siriraba Kabanda okusinziira ku nze Kabanda mwandwa okitegeera oli atumula Kabanda mukongoza ayina emmanda emwogererako kati gwe bw'ojja n'omukuba so asobola obutaba problem naye waliwo kye bayita okuneutralizinga obusagwa bw'ekintu mu time of crisis. In a time of crisis tulina kuneutralizinga kati ekigenda okubeera nze kyensobola okutunuulira one bwe kubanga kubadde kwewamba kugenda kubeera so quick. This is my personal assumption nti agenda kuteebwa mangu kubanga kerere ejja kuba emaze okukola ki nga kubadde because you cannot sustain that for so long. Naye bwe kibanga kyabadde planned agenda kubeera neutralized kati the process of neutralizing speaker amalonda C25th week ejja kati 25th speaker parliament etandika ddi cooperating lwakubirirwa week ejja etandika lwakubirirwa week ejja that is 19th okay tulonda speaker ye parliament ye parliament esooka then kati neutralizing in this period n'atasobola kukozesebwanga channel oba muwaatwa gwoli gwempulirako bino nti bamutadde mu mbeera y'okubeera nga talina nnyo ku accessinga bantu voice eyo bagisuppressinga eyandibadde nga messenger we bamuzikiza basobola okuvuga ekintu kyonna kyonna kye baba bavuze. So
okwewamba kwe oba okukwatibwa kwe byonna bigenda nze kunze bijja determiningibwa budde mwafulumira time tuwa ku mwami wa Justin Nammere tulabe ku bigambo bye. Ndikia nange nkwatiddwa era nga mpambiddwa. Abaana b'abandi abatalina musango bakubiddwa amasasi. Abaana b'abandi abatalina misango balinyiddwa emmotoka eziwambye mukyala wange. Njagala okusaba President Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera. Kuba amawulire gamutuusibwako. Abalwanyi be balinyirirwa nga balinyirirwa abantu ba mafia abali mu kibiina kye NRM. Abantu abeeyita NRM wabula nga bagirimu baagala kugifunamu. Abantu ba wansi be tuli nabo olunaku luno olwaleero basanyufu nnyo nti baadde bafunye omubaka agenda okubasakira okuva mu gavumenti y'ossebo. Abantu bano ye yabazza mu byobufuzi nga bamuyinamu essuubi dingi. Nojja n'obayamba akalulu kaabwe n'okanunula. Tusiima okuwanga watuyamba naye tukusaba Your Excellency otusaasire oveeyo. Amajega aga UPDF agakulemberwa CDF ga producing mukyala wange. Nsaba ga producing mukyala webaza okutuwagira naddala mu package yaffe eyago back to school mutuwagidde naye abantu ne bagamba nti nedda bannange lwaki ate fe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda fe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwaguuga nga bwogulaba guno 4 ku 6 oba 5 ku 6 ayagala package ya 4 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako peya ya fiber nga bwogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako esuuka kogendo otandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibye bino byokka ebintu bye tuyina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bwogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba muntu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. In a comedy store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums. I'm so happy. Yes, Diamond Platinums from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Senyu, Lydia Jasmine, Big Fameka, Winnie Waji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Catalayan Kando, comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat Chico, Maulana Drain, Chichampa Mire, Bisonto, Shequina Neva, Raj Kabija, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by mu masasi nga gavuga Mungu ansobozesezza okutoloka n'enziruka kwe kubanga ndi wano nga bwe bityo bwe byabadde naye nga tumaliriza ekitu kya Nammere gena ku nsonga ya speaker kunze okukwatibwa kwa Nammere kulimu one of her parents, either political parents or other parents. Njagala ogende mu comment section omanyi bannayuganda okumala emyaka 40 babadde mu gavumenti ki bannayuganda bamanyi gavumenti eno okusinga n'abakolera gavumenti ate bannayuganda very good people. Mu comment section ona asinga bagamba Nammere go slow. Nammere you don't have to comment about everything. Ekyo badde bakikola ki bakyogera kiriza obagaana. That is one of the comments from Nammere's parents, either political parents or other parents. Now nze nali ndabyeko omuzadde akwata omwana we n'amusiba eruzira ng'akooye omwana
ebikola byakola ebimuswaza mwana ne balwana mukaawo payiro nejja kati nakolagana abazina gamba make sure that teri kimubaako naye at least nebakeyo emyezi 5 mwana speed ennene ondagede bulungi okubeera awo wemmanyi kisinga kati nga bwayiga kati nze ndowooza nti this is a tactical move okumusirisa kubanga Nammere alina problemu emu oba bbiri. Muzeeyi yali apasuwinga okufuna kalungu n'atagifuna. Ate ndaba n'okudda kwe mu kabinenti eno kuzibu. Otegeera? Yes. Kati gavumenti eno erina engeri gyekolamu ebintu byayo. Nti Nammere yayinza okukakkanya ku family nti okekaali. Kati okujjayo Nammere kijja ku affectinga family. Kati n'osanga omuntu azannya gundi ezo. Olina family. Now you even have a leader who wants to prove that if you do not obey me, I will show you that I'm the leader. Then again, I'm posting a government. Whoever doubts my power in my country, try me. Try me. Ondagala bulungi kato balancing out ebintu ebyo. Kusooka ku neutralizing ono. Okalegedde bulungi. Neutralizing ono kubona ye weak spot eriwo. Ayogera nnyo alina gwasiikula gwoyinza obutasobola kukakkanya. Ate ne repercussions z'okumukuulayo zirina be zigenda okusiikuulira bw'otasobola kubanga musimu nafu. Mubeere n'alemu abaakubwa nkona n'enyo tomuleeta tata Nammere. Kiri Lutando yafuna obuloba bwali 17,000. Tata Nammere n'afuna bagumu kitundu. The difference was between 13 ezaki ez'obululu. So simu nafu. Abayi kalungu abeere n'ali bakyamukkiririzaamu. Katosobola okusanga ng'ekibakkakkanya muwala wa Ssempijja okuba nga palamenti akola ki? Yali. Kale awo nga tuvuddewo. Ekibuzo kye nasoose okubuuza. Lwaki Kyagulanyi yasooka abeere n'alema okutegeera CDF? Kubanga we nalabye ebintu bya sipiika nga bitandise otuukirira. Nagamba eryokanga n'etonnya. Kubanga Bobi Wine bw'afuluma eggwanga abantu abasinga beekwasanga ani amunoonya. Ninga ku X kwalingako eyamunoonyanga emisana n'ekiro. Ninga bw'oyogerako ndi bamunoonyezako X ng'oli agamba ffe tunalako kuki ku poliisi gundi emunoonya poliisi nazo ne zivaayo. Naye ng'ono abagamba nange omusajja akola ki? Anoonya. Omusajja n'agenda n'ewaka era ne musigala nga mukaana teri akola ki? Paka omukulu bwe yafuluma ne basigala nga bagamba oyo mutiitiizi. Kakati mu mbeera y'emu ekibuuzo lwaki Kyagulanyi yasooka abeeni alemu okutegeera ne bannabyabufuzi muwozi bw'ati. Kati first of all Kyagulanyi mugezi ng'omuntu si musiru. Kyagulanyi we omu ku ba smart politician be tulina mu ggwanga. Ekyo buli n'abali ku ludda oluvuganya bakimanyi ti mugezi yabasinga okutegeera nti kati politics yava we baamusoma. Waliwo politics omusome mu butabo. Ne wabaawo politics omusearching ku internet. Ne wabaawo politics ali mu mutwe. Ghetto life coordinating amangu ebintu negatta dots nti Seimo waba ngambye ekigambo bwe kiti. N'oli nangambye ekigambo bwe kiti. Kati kino kye kiddako. N'ayimirira ebbali n'akirinda nga kituukawo. Kakati first of all just Bannayuganda kambasigira ekifaananyi lwaki ye Kyagulanyi teyanda mining muhoozi nga muhoozi w'oku Twitter. Muhoozi bwe yagamba nti agenda sooka akwata obwana bwa Nuupu bwonna bagenda babawamba tebamanyi. Agenda babawamba babafuutu soja olutalo lwasooka babafuutu soja ne babakwata bonna abaali beetoolodde Kyagulanyi. Tu n'agamba yakutte Edi mutwe. Abantu ne balowooza nti byakusa. ali mu basement Ali mu boss n'afulumya ekifaananyi ki. Addako. Era n'afuluma. Era erimu najjanga awenyera. Era tusigala nga tuwakana. Ne musigala nga muwakana.
n'agenda ku Twitter we n'agamba ngenda kujja ewuwo yagamba ngenda kujja ewuwo yasookera ku ofiisi bwe yava ku ofiisi ya Kyagulanyi n'agendawo Kyagulanyi n'abaganda ngo omusajja yabadde ne mu ofiisi yange era ne tukola ki tugamba Katemba wammwe babiri muzannya n'avaawo kubanga deployment yali ku National Unity Platform side ne side yalaga nti there is that one big person mu ggwanga wano ali mu kifo ekyo bwe yavaayo n'agenda ku Twitter n'agamba nabaddeyo wa Kyagulanyi mu ofiisi ke nesangamu obupiira n'ebiki byonna nga yabiwandiika kati kyenzirako okukola nzija wuwe naye kyenja okukola mu kazi kaako nja kambula biki ku Twitter yabyogera dda nga bakava amagye gakavaawo kukundi ekavule. The next thing we saw after the election musajja yatuuka ewaka ayinza okuba teyajja physically naye amagye gajja special force era n'agamba abalenzi be tebatulugunyiza babbi tebakuba mukazi era n'apostinga ekifaananyi n'agamba nti yakakwatayo okubwa Nuupu nga bumeka bwe bakanyiga baali 20 something alinga 20 ayagala ddaka abeereke ki era ne tusigala nga tukola ki Amnesty International n'efulumya report naganda akalulu ke Uganda bassa abantu fe tusigadde tukola ki kati Jeno Mozika ine Rugaba njagala ojjukiremu bwe bakwata Mawanda Mawanda okwase sempisa bamukwatira mpisa mbi amukwatira empisa embi yagenda ku Twitter n'agamba musajja we bamukole ki bamute aba yalagira n'agenda kwogera ne muzeeyi wayite nakumeka nga tebanamuta kakati Jeno Mozika ine Rugaba nze kati omwongo bwange bwatandika okuddukira nnyo ku kigambo kye bayitanga project muhoozi ekimu ku bigambo kati bye twerabira ekisikizibwa the standard by generator. What is a project? Enteekateeka y'okuteekateeka ekintu nga kirina specific goal gy'ogenda okukikola ki okifunamu. Project ebeerako ababazi kati ababazi babala Jeno Muhoozi wa bikeebi. Now there is a Jeno Muhoozi the public knows. Then there is the Jeno Muhoozi the administration side knows. Amaliriza edikota zembuya ezibadde zaagaana okuggwa. Kati bali aba ayinsinze discipline mu magye. Era bayira we bw'oyogera ku ekyo ate gyali mu administration bw'ayogera teri afuguma. Webali nnyo kati andi ngenda kujjira paka we tuli wano wambuze ekibuzo lwaki Kyagulanyi ye yamukkiriza nti yoyo byonna ye ateekingo kati ye Kyagulanyi yasinga ku bana abalina ono public gwe baagiwa n'agenda kuwona ali mu administration ke kaleri ke natandikiddeko ku Nammere nenga nti Nammere misunderstood the politics of mafialism nti yalemererwa okumwandastandinga politics oyo tamumanya ayogera bwo so nga ate osooka mu understanding noga okay kati kyengenda okwogera kigenda kuba ne repercussions bweziti kati Jeno Muhoozi ayina ebifaananyi bibiri ayina ekifaananyi ekiri mu bannayuganda kye bamuyita buli omu amuvuma nga bw'ayagadde buli omu atunuzaamu akasimu n'amuvuma abamwogerako ne bamwogerako kati waliwo ekyo ekifaananyi kye baakola ki kati eyo karakita ne bagikwasa platform y'abannayuganda ne bannayuganda bali ku social media ye PRU side kati PRU side eyo ekolanga communication channel yoyo Muhoozi gwe babawa ku public then ne wabeera yono atuula n'akunya abantu kati oyo omutuufu kati Kyagulanyi gwe yafunako enkawunta Kyagulanyi ebyobufuzi bye yali tannabategeera maanyi ga mwami gwa Jeno Muhoozi Kaine Rugaba paka mu Arua kubanga mu Arua Kyagulanyi bwe yava mu Arua perception ye n'ebyobufuzi bya Uganda byakyuka bwe yafulumamu bw'ati agenda okudda ng'akyuse bye yalaba byonna bye yategeera byonna byali bikulu nnyo mu
okukola decision making yonna gye yakola mu byobufuzi bye ne direction gye yasalawo okukwata. Kati bano abaasigalayo abalala bajja n'omuwozi nga Emmokare waliwo bamuyita omutamiivu abo baasigaliramu eyo perception. Bwe musigala nga mukyamulabiramu eyo angu ajja tuuka paka mu state house abafudde. Ekyo nkyogeredde wano. Lwaki ngugambe bwe okitegedde kyengezaako kusinga kyonzingidde ekitegedde nti opposition baabateekerawo kiguumaaza ng'entessa ngolooza enfuuwa mu kyoto. Naye ekisinga okuluma nti n'aba gavumenti bennyini baasigaza perception. Lwaki ekyo nkigamba? Until yesterday abaka ba parliament abeena batandise okukitegeera nti yandibanga Speaker Amongo tagenda kudda. Naye ate nga ebigambo ebyo ne Speaker yennyini ebbanga eryo nakubanga tutandike ku Rolls Royce. Muwozi avaayo akomendinga ku Rolls Royce nti emyaka 5 gyamaze ne President Museveni tatambulyako mu Rolls Royce. Bwe twabeeranga mu mboozi za Speaker time ya Speaker entuufu tujja kugyogerako naye ekisinga obubi mu Parliament twagala Speaker muli wanguzi. Najja nagamba Nobati Mao gwe tetugenda kuwagira publicly. Otegera bulungi. Naye byonna bibaddewo nti singa Speaker Amongo yafuna perception ya Kyagulanyi gy'alina ku muhoozi osanga Rolls Royce teyandituuse yandirinyezeemu. Nti wadde ekirabo ekisobola okuba nga kyamuweereddwa but it is very hard to accept essaawa zino. Naye kubanga bo baasigala bamutwala ng'owa social media kati tutuuse mu kaseera ng'ababaka ba Parliament bali mu masaŋŋanzira. Bakyayagala okulya ne gavumenti bwebangezze bandyagadde ebeeremu. Ondekere bulungi. Naye ate n'ewamongo bakola ki? Baagalayo kubanga abadde naye abawa akasente. Kati ova nti nze ekibuuzo kyange Bobi Wine ye kiki yalaba ekyokubiri nawe kirekawa bamudomo b'oku kyalo kuno abaayogera ebigambo ebingi Kyagulanyi bwe yafuluma ng'okufuluma ako bakuyita obutiitiizi naddala ku ssaawa zino twali bigenda mu maaso ku Speaker Amongo. Nina omusajja mukwano gwange si nnyo w'amagye naye omusajja oyo ennaku ziringa wiikisi nga 2-3 emabega namutiizinga ne muganda ye mmwe nga muli banafu nnyo ne mulemererwa okuleetayo okuwadde n'omubaka n'omu mu Parliament ng'ate Piero yu wano mwagitutendera nti y'amaanyi ngamba yambuza opposition inayo ababaka bameka nti bwe bati nope inayo bameka nti bali 48 NRM inayo bameka nemugaba bali 3 mugaba kakati gwe wali badde osirika Piero yu ayina ababaka mu Parliament abawedde emirimu ne mugate temulina de address political party liruda muli register kwe araga bo board master asobola okubulwa processes mutuusa ku board master esegeza for any time tusobola okukola ki naye ng'akyogera ali mu magye. Kati kiki nayigiraawo nze point zange ze napiikingawo 1 tukkirize tugaane ababaka b'NRM balina sooka kukyadimiti nga bakitegeere now who is their true leader ali mu kisiikirize kubanga bwe banaakolanga ebintu nga bakyalowooleza eri sitayire enkadde eri gye baamanyanga nti jajja ye overall ekisanja kino kye batandise kya 2026 bajja kubeera shocked nnyo nga batandise okulaba ku mazima amatuufu nabuwa ne standi zaabwe kubayimiridde. Nze bwe nalabye ejje n'Omuwozi Kayine Rugaba ne Speaker ku lunaku lw'okulayira abantu abasinga ba-interpreti nze ekifaananyi ekyo but kyadde kispeakinga communications ez'amaanyi ennyo bw'oba wasoma facial expression emboozi ezo wabadde ozeetegereza waabadde walaga awali enjawukana ku side ku muntu gw'otali interested ku engaginga naye kati kyekifaananyi kye yalaze je n'Omuwozi Kayine Rugaba tukkirize tugaane
Kyagulanyi ye wabanga yatuuka n'afuna ku enkawunta ye entuufu n'ategeera ku olyo omutuufu, Kyagulanyi yakyusa perception ye ku General Muhoozi era ye yayanguwirawo n'amanya nti okay kati ekiri oteekebwateekebwa kye kino kye bali obbala era nze kakati teekeddwa kwakitinga bwe kino kitutwala ku nsonga nti Kyagulanyi tatera kugabamu naye yategeera nti ono nina omumuwaamu kubanga kati gwe nwanagana naye. Ye yategeera amaanyi amatuufu gaali olwanagana nago era bw'aba alwana ali kulwana kusala onajja so n'agenda. President Museveni ye osobola okumuabandoninga mu equation naye ajja omwetegekedde otya kati Kyagulanyi n'abafuzi abasinga bo bakyali ku muzeeyi ono n'abasukka n'agamba nti kakati Museveni si kyegwe nkyalwana naye. Ffenna twali tulina ozuukuka mu 2024 UPDF yakyusa obuyinza bwayo nga jjajja abukyusa ne bamuwa absolute rights. Ffenna twali tulina otandikira okutegeera naye no kati ebintu biri serious neera twasigala tuli twetwala nagalaale bwe tutyo. Tumalirize so nga tumaliriza one semo njagadde nkomentingeko ku speaker Anita Amongo. Anita Amongo yesanze mu kaseera akazibu. Ayinza okubanga ebintu ebimu teyabifuwasiyinga ng'omukulembeze. Mukazi mugezi yasoma muyivu nnyo era mugagga nnyo naye yalemererwa okutegeera the real master naye era n'atandika okwekanga ng'ali mu makkati g'okulwanagana n'obuyinza era bye bino ebireetedde sayidi zonna kati okubanga ziri sootinga nti buli wota understandinga mukamawo na biruubirirwa bye nti ye General Muhoozi galina lugabo olutalo lw'olusinga obukulu ku bantu abamuli okumpi benzize mpulirako bagamba nti olutalo lwe luli ku buli wanguzi. Benzize mpulirako oba muli wanguzi tayagala kwesembereza naye baddiira bo bangi nnyo mbalaba baddiira bangi nnyo abamwetoolodde kati awo simanyi kati Anita Amongo akaseera kano one akkirize kyonna kye bamuteeredde ku mmeeza. Tomulaba nga ajjanga independent. Ejja kuba nsobi. Mu mwaka gwa 2010 nga Democratic Party ekoze delegates conference waliwo omusajja gwe bayita Haji Nasantege Sebaggala seya omugenzi bwe yamaliriza n'aluzinga bidio okubeera ng'avuganya kuba president nga pate gondi hoda kati mu DP yasookera naye mu DP n'addukira wa president Museveni naye ewa president baamuyita buyisi kakati by that time yali atandisewo ekibiina ky'obufuzi bakiyitanga Liberal Democratic Transparency ero DT kati ng'ayagala kujjanga president kigambibwa yamuyita mu ku dina n'amugamba mukwano gwange nategeddeko okunti olina enteekateeka ez'amaanyi z'obala ez'okujja okuneesimbako naye ebiseera bwe wabeerera mmeeya waliwo fayiro ze bazze bankuŋŋaanyaako nga bazikukolako era nga bazindeetera kubanga nze munnange byonna ebigenda maaso mu ggwanga bannange abo bakola ku bw'okunoonyereza balina okubindeetera abakessi kati bandeetedde fayiro nga tezisanyusa kuggwe wabeerera mmeeya mbu bino wabigira bwoti nabino n'obigira bwoti kati baba bano bakutwala mu kkooti kyokka ate nze nadde mmanyi ogenda kuboera omu kufa abagenda okuba kampeyini ya 2011 eyagenda nga opposition twaddamu mulabira ku delegates conference enamboole n'abopposition bamwekanga bwekanzi ng'akoze ki President Museveni ebbanga lino lyonna lyatukulembedde alina tactic eno kanjiyigirize buli munnayuganda n'abo abasuubira okukwatagana naye. President Museveni mu kaseera we mubeerera ab'emikwano ennyo eno ebadde tactic ye wakufunirako omusango
The moment you become his friend, aba ina file atandika ogifuna nti jukira mu politics waliwo enjogera egamba nti politics there is no permanent friend, there is no permanent enemy. Seimu osobola okubeera kyali wange naye mba siinaako fayiro yo wootuukira okunvaamu nina okubeera ne fayiro ekkuba. Kati ekyakikozesa okukwata ba political actors abatuuka ne baagala okumulyamu olukwe nti n'abali ku ludda oluvuganya we mulaba nga baatuuka ne bafuuka abaakatengo temubanenya nnyo. They have files omukulu z'abayinako era nga ye ababuulira ekyokukola nti kakati gwe omulimu gwo gugenda kubeera bwaguno. Kubanga wano wakyogera mu video yaffe gye twasemayo kola nti kizibu nnyo e Uganda okubeera nga tolina musango kituufu. Kati buli fayiro yagikola ki aba nayo. Mama Sipiika Anita Amunge ebbanga lyonna lyabaddewo bino wammanga bibaddewo kuva lwe yalondebwa nga Sipiika Parliament mu 2022 yali yakalondebwa nga akayita emyezi egi abakaba Parliament nga bagenda okuyisa supplementary budget buli omu bagendanga ne banona millions za 10 ez'akagabo era ndowooza osobola okujjukira akagabo. Actually emboozi esooka teyali yazi Mercedes Benz ezo zibanga kati zi Mercedes zijja luvannyuma ne kampuni yennyini era obuzibu Miss Albert obuzibu yennyini bwe yasinza okufuna. Kati ate there is another question which is going to come awongera gyongerako katini nnyo ebiseera ebyo ndowooza ne General Moses Bigiro we falling apart ne party ya NUP Anita Amunge wuwe bagabirayo sente allegations zalingawo. Akati after all that obuli bw'enguzi ne butandika okufuuka common mu Parliament. Naye njagala okijjukire kino nti byonna byakolebwa nga jjajja agamba muwala wange mumwesonyiwe. The same jjajja today kubanga parliamentary exhibition ye yakolebwa ba Dr. Spire ne banne mu 2023 parliamentary exhibition ye baatuuka ne basaba jjajja nti obuli bw'enguzi nga bususse. Jjajja yagamba Amungu mumuze emabega omwana wange talina buzibu bwonna n'amutwala n'amulambuza byakoze bukedde. Now in politics kana akatabo ntandise nnyo okutambula nako nkasoma nnyo kali mu law number 3 egamba conceal your intentions. Bw'otwala President Museveni e Bukedya n'omulaga amaanyi g'olinayo n'omulaga nti oyinayo investments ez'amaanyi z'okoze ozimbye ebisaawe amasomero biki ozimbye kumpi ekibuga kiramba kikyo ozimbye town he become threatened. Why? Asooka n'atandika kwebuuza intentions zo ziri ludda wa nti are you trying to expose his weakness as a leader nti gwosobola okukwata mu nsawo y'eggwanga n'ojja n'obaako by'okola eno kubanga byonna bikoleddwa mu time ng'afuuse ki speaker. Kati ekyo naye kennyini jjajja wadde okutta ebizimbe ebimu obitubye mannya g'abaana be wadde ki naye kimuleeteramu those questions aga okay are you trying to expose the weakness of my government tinemereddwa okukola gwe kyokoze. N'akwata fayiro n'agissa ebbali. Sanctions ze baamukuba UK, United States of America ne Dubai. Sanctions ezo jjajja we yazifuna he had to make thorough investigation nga ye independently. Era bwe wetegereza ebbaluwa eyo gye yafulumya President Museveni ku Anita Amungu yali alina bingi nnyo byeri okulaga naye ng'alaga nti alina okushirudinga muwala woono kubanga tatta kibenga tannakikenenula tannakikenenya ndoso alina osooka okukonfaminga nti okay information yonna ngifunye era jjajja omanya gamawanga bano abantu balowooza nti basobola okusanctioninga Seyimo atalinawo kimugasa. Tebasobola okusanctioninga ngeri tolinayo kikugasa. Abantu abasanctioningibwa eri balinayo zi business, balinayo ebizimbe, balinayo abaana, abantu abo baterako natti
basoka kunoonyerezaako nti okay tukukuttewa kati bamunoonyerezaako n'ebizimbe ebyo nyini bye baali boogerako jjajja n'abitegeerako kubanga Obungereza tesobola kulimba tebasobola gamba nti olinayo ekizimbe mu street y'Ebungereza nga kituufu tokiyina baba balina details zonna jjajja naga omuntu ono bw'ati bw'ali amaanyi gano gonna agalina fayiro ezo n'akola ki zonna nazijja nga akumpayiringa kati ekyasinze okukuba omusumaali biringa bibiri ekisooka akalulu ketubaddemu akalulu kano keexposinze nnyo omukyalo oyo nti ebigambo byatuuka okubanga akozesa sentiments ze yakozesanga amaanyi ge yalaganga kontrol n'okwagala okulya ekibiina nakyo kyamuleetera okugwa mu lutalo lw'amaanyi agafuga nti jjajja atuuka naga okay kale katutambule naye ng'akimanyi omuntu gw'atambula naye ayinako either intentionally oba unintentionally kyali okukola ki kyali okumwagalako nga ye omuntu kati jjajja n'amanya nti okay then I have to control you naye nina kukubira at the right time sipiika atuuse mu kaseera k'okuyisa sovereignty bill era n'ayongera okwe-exposinga ng'omuntu ebigambo ebyo yayogamba Amusono Bua kwega sipiika president atuuka okumanya nti okay yakkiriza President Museveni yakkiriza olaba ekyatuuka ku Kadaaga nga tuyingira akalulu Kadaaga yamugamba nti Kadaaga kisagadde ogambe Kadaaga yamugamba nti bwe munkosa mu delegates conference ne munkasuka ebbali ng'ekitagasa kigenda bakosa mu bantu bange ab'ebusoga President Museveni n'amugamba nyabo Kadaaga ebyo byoyogedde byappa nze yali liberating abantu b'ebusoga siggwe kati Kadaaga kino ekyatuusewo okubanga ye NUP luli ennooza yalinayo omubaka omu oba babiri ndowooza yali omu ndowooza oba ne mmeeya kati yalina meeya omu yalina Mudyobole yalina bameeya babiri site meeya ne meeya w'Iganga okay kakati essaawa nina babe mu P8 mu Busoga osegeera ye statement yali kwani ono gye yali agezaako meaning said abazanyi b'amatatu awo ku Tale Center order yali nti kasita abayina akalulu mu box kati then it becomes a threat to President Museveni kuba ye president akkiriza nti amaanyi gonna yagakuŋŋaanya gali mu State House nti n'okubaako gwe seimu ekyotuukako kijira under the merit of okubeerawo kwe okwagala kwe n'okusalawo kwe the three arms of government yakkiriza nti zina cooperating line his will and favor kati gwe bw'olaga nti you can have influence more than him ye waabanga alina kyayagala okuyisa kibadde nga kizibu president bw'abanga agenda yisa ekintu ekiri controversial eri public nekitabaako ssente sovereignty bill yaliko ssente mmeka okuleka ekikumi bwe yaba ali abo baabawa abapya bano abagenda okutandika abakadde baabawa be baali balina ogiyisa anseri nedda kati ono akozesa atya obuyinza bwe n'akuŋŋaanya ababaka n'abaleetera okuyisa sovereignty bill nga jjajja takiyinaamu mukono kati ekyo nakyo ne kireetawo question you become a threat eraga okay ekigeza bw'obanga osobola okwezzaayo ku bwa sipiika ojja kusobola okubeera ne decision making eyiyo ngeri independent ekirala sipiika bwe ensobi endala gye yakoze nti bwe yayingizaayo Rolls Royce emmoroka eyo ey'ebbeeyi ate yayogedde ekigambo ekithreateninga President Museveni kyova olaba ali kuleeta ate naye sovereignty bill ogamba otya nti waliwo omukwano gwe yagikuwadde which friend mbasobola okukwata biliyoni 2 azikuwe mukira basobola okuwa n'obuyambi obulala ekyegeza asobola okuwa emmundu kati awo president watandika omuntu alina amaanyi bwe gati alina influence bweti asobola n'okubeera n'emmundu nga tumaliriza nali ndaba Andrew Mwenda omwezi gulinga gumu oba ebiri emabega baali ku channel yaabwe eyo gye bayita the Bad Natives. Andrew Mwenda yayogera ku succession plan ya President Museveni n'ayogera ku Anita Amongo. Nze bwe nalaba Andrew Mwenda ng'ayogera bw'omanyi waliwo abantu b'olaba kati nze bwe ndaba Lawrence nga tuli eyo gye tutambulira naga
mwana ennaku zino okusaima official ko tetukyayagalako bantu bampi manya ekyo kigambo Saimo yakyogera okitegera bw'olaba Andrew Mwenda ng'ayogera statement n'agamba Anita Amongo became a threat ebigambo yayogera ebyo byonna mbw'amaanyi ge gali kkula kati namanya ti Anita Amongo ebibi so bw'abanga jajja essaawa zino kubanga kati akazannya akagenda okuddamu ozannyibwa bakayita kunafuya mukazi gwe bayita Anita Amongo project eyo tekagenda okuzannyibwa akutalina ngeri gyagenda kawona nzikiriza ekigenda okuddako kalisoliso wa gavumenti webaluwa agenda byeko ntuufu kalisoliso wa gavumenti agenda lagibwa okutandika okunoonyereza obugagga bw'omukyalo oyo okuva weyafu omukyala Jo Sharifa Naruze yani omulamuzaani oyo ye Naruze yavuddeyo na acknowledging okureceiving ebbaluwa okuva ndoza yavudde mu society yavuddewa nga bayemulugunya ku accumulating oath of the president of the speaker sorry nze nakyo kye nazuula ensonga lwaki private sector bagiyingidde mu gavumenti bakuntegiinako kontu buli organization ono mu Uganda government gyewandise nebeera private erina akazannyo keso gituukiriza nze nabe nagamba nti Law Society yawandiika ebbaluwa yafayiringa omusango zaalinga mbanga 3 nga nnya poliisi neva mu maka ga Kyagulanyi I remember kakati naye nga 5 bagenda kubasamoninga okujja mu kooti ekanyanya bawoze ku musanga bali abataliyo kati ojasanga nga abakulu bazanya obwakiyambi awo nti goteekayo omusango nze nfune ekinfulumya kakati ne bali abataddeyo kiyinza okubanga wakibbanga lyonna tubadde n'ebizibu bingi nnyo aguddewo ebizimbe because esala zino okuleka Rolls Royce ate nga erina claim y'okubanga baagimuwa essomero lya Bukedde ya comprehensive lyonna lyokka bwe liri lyali limala ebitongole ebyo okuvayo okusaba okumunoonyerezaako gundi omanyi sente za parliament tezina ate eziweebwa speaker tezina kola ku personal properties bajja kuzaayo ku generator ze baateekako gundi nga weetutte milioni 5 ne wattayibwa nayo tayibwa simanyi nnyo lwaki mwene equation tebali mussaamu nnyo naye tomanya naye ayinza okuyingira kati nga tumaliriza Simonze kyanzikiriza bino wamanga bigenda tuukawo mbiraba 1 balina okukendeeza ku maanyi ga Anita Amongo bwakaseera kano ketugenda mu aka transition tolina kubeerawo n'abantu bagenda kutaataaganya politics addako kati balina okumunafuya financially bayinza bwagaana offer gye bamuteeredde ku mmeeza tumalabe mu kifo ky'obwa minisita bwagaana simanyi bayinza kuwa ministry ki basobola muwa ministry asigaze ku bakuumi naye bwagezaako n'akola ensobi n'akigaana ekiddako agenda kuba alaze mukama we nti amukubye obwami bw'omukuba obwami then kati bagenda kunnafuyiriza ddala kubanga bw'obeera outside the system ng'ate bakulabyeko ng'olina ku maanyi olina n'emikwano gy'abasobola okuweereza emmotoka y'ebbiliyoni 3 then you are a problem tiddako libakomera kati ebyo tujja kwongera okuba nga tubyekkaanya mboozi eno tesobola kuggwa bwetyo ekyali mpaavu but for now mubeere bulungi mweraba Of Colonel Maurana and Raina, Natekomewa, who Indianuha, who are showgrounds. India bisolo kuma showgrounds tugenda bibwebwenene yo gatuse kabusesi kumitwale 3 emitwale 5 VIP emeza yakakadde sawa 12 ng'emiryango gyaguddwa wodda goberekeddwako mikono gyabe ensaha ajarunda mbiru badwa nechiko sabuwana toro bedina na mukasa Mathias Walukaga Lily Pazo Chris Evans Tom D Acidic Vocals Kabako Bruno K Bizonto DJ Nimrod Pastor Wilson Bugembe Mary Hart Sumbetu MC Kapala Omusama okola booking kuwa 0 n'ebivujjirwa mu sente Success Motors Ziwan Sanza Galaxy FM DSN Afromopa ne Sanyuka TV